Bino bya mpuna. Amasasi gafuuse amasasi. Amasasi efuuse emmere gye tulya. Efuuse bulangiti gye twebikka. Buli lukya wabaawo omuntu akubiddwa amasasi. Wuuno omuyizi wa University eya Uganda Matters University akubiddwa amasasi wali e Mukono. Uganda Christian University e Mukono akubiddwa amasasi ng'amannya ye Natasha Naggayi. Ono amukubye amasasi ye musirikale wa poliisi amanyiddwa nga Dismas Tebangole yakubye omuyizi wa Uganda Christian University Natasha Naggayi amasasi. Era nga wowulirira bino Natasha Naggayi biwala ttaka, taasibewo taasulewo yali ku mumwa kubanga addusiddwa wali mu ddwaliro e Kawolo okulaba nga afuna obujjanjabi. Mukama ataase adde engulu. Lwaki Dismas Tebangole akubye Natasha Naggayi amasasi? Natasha Naggayi abadde ava kudigida, abadde ava mu biduula, abadde ava kukyakala, abadde ava kuba mu nzege. Kati ng'anyweddemu ng'atabuddemu upstairs ng'ekyusekyuseemu n'agamba sijja kusobola kutuuka mu hostero yange, kankyame wano okumpi ew'omulenzi wange ewa laavu wange, nsule wano nnaabeko nzikakkane omwenge gunzigweko olwo ate enkya nkeere ngende mu hostero yange. Natasha Naggayi oluyingidde ekikomera mu kifo ky'okgenda ku mulyango gwa boyfriend we bagwa laava we, omwenge guno gumututte ku mulyango gwa musirikale wa poliisi Dismas Tebangole. Olutandise okukonkona bw'ati, Dismas Tebangole abikkudde bubikkuzi kabaati nga mumabirira amasasi asatu malamba ti. Mukama wa buyinza, Mukama wa kitiibwa, Natasha Naggayi tafudde, afunye obuvune bw'amaanyi. Era kigenza okutegeka nti si mubbi wabula abadde azze wa muganzi we naye n'akonkona ku mulyango ogutali gugwe, kwe kumutaasa n'atwalibwa mu ddwaliro e Kawolo gy'ali mu kujjanjabwa essaawa eno. Bino nno Kafeero yabiyimbako nti omwenge gukonkonya ew'abandi, gukuyisa ewuwo ne gukonkonya ku muliraano. Kyekino Natasha Naggayi kigumukoze. Anywedde nnyo ng'oguwera ku mutwe gwe gulamuzi ogukyali mu malebe. Kati bw'atandise okuvuya okudda ewaka ayise ewuwe n'akonkona wa muliraanwa. Kyekino kye gumuviiriddemu ekireetedde omwenge gumuleetedde kino. Naye nga tuvudde ku mwenge, tuvudde ku ttamiiro okuba nti abadde agenze kukyakalamu, buli omu akyakalamu. Naye ekyebuuzibwa, lwaki abasirikale ba Uganda bo buli ekibaawo balowooza kusumulula masasi kuba bukubi? Lwaki tasooka kwekenneenya n'amanya nti ono kiki ddala ekimuleese? Bo bwe baali batendekebwa, bwe baali baweebwa emmundu, babagamba buli ky'owulira ekikuba ng'okuba amasasi, bw'owulira ekivuga, bw'owulira akonkona kuba bukubi masasi, osumulula busumuluzi kabaati. Oba osooka n'oweetegereza n'okengeeta n'ogamba baani abo, bakutte ki, bali bameka, baagala ki, ddala kiki ennyo? Oba okuba bukubi masasi, oba osooka kuyita backup nti waliwo wano omuntu ali so and so, simutegeera bulungi, mujje tulabe tumukwate. Oba ggwe osumulula busumuluzi byasikuba kutta. Lwaki emmundu efuuse ekyenyinyalwa mu ggwanga Uganda? Kuba kati okuba omuyizi wa University, omuntu omulaba avuya, mukyala n'omukuba ebyasi, talina kyakkoze nti oba akubye ku lugiro n'ayasa ddirisa n'ayasa ndabirwamu, naye omulaba mukyala avuya. Bw'aba nga abadde anoonya buyambi nga bamukubya, agudde embatemu ne bamukuba n'adduka kiwalazzima ajje yeetaase, ate gy'azze okwetaasa ate n'omuttirayo obuttizi.
obwongo bw'abapoliisi ba Uganda abasajja bakutte emmundu mu ggwanga Uganda obwongo bwe bulowooza butya? Otunudde wabulayo mukyala ki ekikukubye amasasi? Sooka obuuza omukyala ono abadde ki? Lwaki avuya? Waliwo amugoba? Osooka olabe nti waliwo amugoba, azze kiwalazima bamukubye agudde embatemu, oba atamidde, oba mubbi. Ng'oweetegerezza n'osoma entambula n'ebikolwa by'omuntu ali wabweru, osobola okumanya nti ono mubbi, aliko obuzibu oba mutamiivu. Naye okubanga obwongo bw'abasirikale b'e Uganda babatendeka nabawe emmundu nga bakibogwe, tamanya ddi lwalina kufulumya ssasi, tamanya ddi lwalina kukwata bukwasi muntu, tamanya ddi lwalina kutuuza wansi muntu n'amukkakkanya. Bo balowooza nti okufulumya ekyasi ye musirikale asembayo. Naye ate naye n'otamunenya. Kuba ennaku zino bangi babadde bakubwa ebyasa abasirikale abapoliisi nga munnajja ne mmundu nakuba amasasi n'amuyiwa amannyo n'amuyiwa kafeeki n'afa. Kati naye nzoga wandiba waliwo azze okunzita kanneetaase nga bukyali nze mmusooke mwesooke nga tannakukola kuggyayo mmundu kunkuba. Ekyo nakyo okitwalira mu eyo embeera n'olaba nga yabadde mutuufu. Kati obuzibu buliwa? Buli ku ntebe eri waggulu eya Museveni, pulezidenti eyawamba bannayuganda obuwanguzi bwabwe, eyabba obululu bwaffe, election chief Yoweri Kaguta Museveni. Ki ekiviiriddeko abasirikale baffe okubeera baba nga babatendeka bulungi? Kati ki ekivuddeko okuba nti kati buli kyalabye alina kukwata ku trigger? Ki ekibaleetedde ekyo? Okutendekwa kwa kibogwe oba embeera mwe batambulira yevuddeko ebyo? Kati nno wano waliwo ebintu bibiri. Okutendekwa tekwanyikira, tekwanyikizibwa. Tebamanyi ki kye balina kukola singa omuntu aba akunyizizza oba olumbiddwa oba weekengedde omuntu. Bo balowooza kimu kufulumya ssasi, babatendeka kwata ku trigger. Kwata ku trigger muduyi wuyo kyekyabatendekwa. Kitegeeza nti okutendekwa kwa kibogwe tekwaggwaayo. Tebatendekwa kubeera n'abantu ba bulijjo. Tebatendekwa ngeri gy'oyinza kukwatamu muntu ng'alina ekissi. Bw'olaba omuntu ng'alina ekissi, sooka oteekinga ekava, oyite backup. Mujje nga tasobola kubasobola nga muli bangi, mumukkakkanye bukkakkanya nga temumusse. Naye okulowooza nti mwe mujja kutta bussi, buli kye mulaye mutte bussi, bannanga obulamu tebugulwa. Kati mwana muwala Natasha Naggayi era Mukama anazza bibye, naye kati singa twamuziise dda. Kasita ali mu ddwaliro ajjanjabwa, katusabe Omukama amujune, Omukama amutaase, amuteekeko omukono oguwonya, asobole okusuuka, asobole okuwona. Ataddemu akaze emisomo gye. Kati ye omulenzi ow'omukwano Lava simanyi kyaliko era simanyi kyalowooza. Ku kino ekyatuusewo omwana wa banne okubanga bamukubidde wuwe, kikyamu. Bwe yabadde ajja Natasha teyasoose kuba simu nti nzuuno nzijeeyo, yazze buzzi. Ndowooza mulaba ebintu bingi bye tulina ffenna okutunulamu nti ŋŋenda wa gundi naye gy'ali, naye n'atuuka ntya. Sooka okube kasimu nti munnaaye nzija naye ntamiddemu, nnyweddemu. Omuntu abeererwedde either ggulewo abeere wabweru akulinde. Naye okugenda obugenzi tokubye essimu, bye bino ebivaamu nomaliriza ng'okyamye ewatali gy'olina kukyama ne bakkuba ebyasi. Kati ku Uganda ya leero nga bw'etambula, nga bw'eri, tusaana twebeereremu mu buli kye tukola. Kuba abasajja abakutte emmundu si bangu, balinga kati abaasalaleerwe, ebiwanga byabalalukako. Tebakyalowooza, tebakyafumiitiriza, tebakyafaayo. Wabula bo bakola ekibajjidde kukwata ku trigger. Anti nayiga okuba sabbaawa ng'awulula bo kati obwongo bwabwe kye bulowooza. N'obwavu obungi obubaluma
ennaku ennyingi ebaluma, ebizibu ebingi bye balina, buli ekimusala mu maaso ayagala akimalirize na byasi. Kibi kuba nti Uganda tutuuse wano. Kuba gano sige Masasi agasoose. Kugambye okuva Mwami Museveni yayingira mu buyinza bwe Uganda, yayingira na Masasi emyaka 37 aji Masasi, abantu bakubya Masasi, abatisa Masasi. Ngani wano kaseera kano ketulimu kano kafuuse kaseera ka Masasi nti basooka ne bakuba minisita Engola, omukuumi we n'amukuba n'omukuumi ne yeekuba. Twali tuli awo ne bakuba jjajja Ichuli Isima ne bamutta, gavumenti yennyini n'emwettira. Tuba tukyali awo ne bakuba omuyindi lwa ssente bukadde 2 notta munno lwa bukadde 2 bw'oyagala akuwole bw'agaanye. Omuyindi utamu ne bamutta. Tuba tuli awo abasirikale abalala era lwa nsimbi ne beekuba amasasi wali ebuziga omu n'atta munne. Tuba tuli awo ne tugenda eri mu Arua era omusirikale n'akubwa amasasi, abasajja abajja bambadde ebiwuudu nga beebisse nga bambadde obukookolo ne bamukuba amasasi n'afa ku ddwaliro. Tuba tuli awo ate mu Kampala wennyini ku Lumumba Avenue omusirikale n'akubwa naye amasasi. Tuba tuli awo omusirikale ne tuddayo era eri mulira omusirikale bamusanze bamutidde mu katebe wadde akuumira. Ate eri ettololo nayo abasirikale beekubya amasasi ne batta munnaabwe. Tuba tuli awo era omusirikale omulala jjo wano naye n'akuba munna amasasi embalala. Owa Piliisi yakubye ow'amagye amasasi n'amutta. Kati n'abooluganda ne babamma omulambo ku ggwanika gye baagututte mbu kubanga balina okusasula emitwalo 10 nga tebagirina. Kati mbuuza, musse gavumenti esse omuntu waffe naye nga badde mukozi wa gavumenti ne mumutwala mu ggwanika. Kati tugenze mu ggwanika ate ffe eggwanika eddwaliro lyagala tusasulire omulambo gwe musse. Uganda kizibu. Kati tubadde tukyali awo ate ono omusirikale Dismos Tebangole n'akuba Natasha Naggayi amasasi. Kibi nti ensi yaffe etuuse wano efuuse ensi y'amasasi buli olukedde, efuuse ensi yakuba masasi, efuuse ensi yakuttiŋŋana. Kitalo nnyo, kibi nnyo nnyini ddala okuba nti ensi yaffe wano weetuuse. Kiruma, kisiiwa, kiswaza n'okuswaza. Naye jjajja yaŋŋambye nti buno bwe bubonero bwa gavumenti bwe bangeegenda ng'eri kaserengeto ng'eri mu nnaku zaayo 4 ezisembayo ng'egenda okugwa. Bino bye bibeerawo nti nno kati mwetegeke, fuba okulaba nti tolugenderamu togenda nayo. Fuba okulaba nti oweebeereramu oba mugezigezi nnyo n'otagenda nayo. Kuba bino bibaawo bangi bagenda ne zi gavumenti nga zifuluma. Kati kyekiriwo kibi nnyo ekyokuba nti muganda waffe Natasha Naggayi omuyizi wa Uganda Christian University yakubiddwa amasasi nga amukuba amasasi ate yalina okumukuuma. Kibi nnyo ekiri mu nsi yaffe. Naye tusabirigane, naye tumusabire Omukama amunyige asuuke adde engulu ataddemu kukwataganya emisomo gye. Omukama abakuume.